Bana kibiina kya NRM basibye emitundu by'ekangulumira ng'eno obweddako lwe bakanoonya nnyukunjo n'okuba enkungana. Andrew Muwonga akwatidde NRM benera okuvuga ku kifo kya ssentebe asabye abalonzi okumya okulemeza langi z'ebibiina mu kulondabula batunuulire busobozi. Gwe oba oyagala kulonda Muwonge ng'osinziira ku ddiini lye mu butuufu nedda ekyo tekiba kirungi. Mulonde Muwonge olw'okuba aludde nammwe. Muwonge yawulira nti waliwo essomero erigudde nnyiize n'ajja ne banne ne batandika okuzimba essomero. Rosemary Senilesa abakunzi ba NRM asiba na Kayunga okubeesiga balonde muna NRM kuba President Museveni aleka enteekateeka nnene yabateekedde. Bwe munaalonda atawagira gavumenti mukkiriziganye nange nti ajja kukola buli kyonna ekisoboka oyo atawagira gavumenti okulaba nga lazima services tezibatuukako musobole okukyawa gavumenti n'okuginyiigira. Ffenna ngenda buza omwezi 16 tukole ekyenjawulo tube nga tuyiira obululu omwagala waffe Andrew Muwonge. Muwonga atalaze ebyalo okuliseeta n'ennyinza mugombole ekangulumira eno avuka basebe Muwonga bayambe ku kizibu ky'ebbula ly'emirimu. Ebyo webeeriddewo nga waliwo mukyamba olwojaza emyaka 3 mutuze ku kyalo namulaba gutusanze maka ge agamba nti talina ssente za bujenje oluvala abasirikale abakumu mbako mu kyalo Kayunga ayidde Eryosi n'antaba okumukuba watali nsonga. Omuntu eyankubye nga sina kyankoze banantaba manyi abanyizijanjabi. Ategeeza nti byabadde kusubira namulaba umeya mugombole ekitiibwa mu lukiiko Nantaba lwe yayise ng'anoonyeza Nyanzi Majidu Obololo. Mukyamba agamba nti Nantaba yabayise ng'abagambye nti agenda kwebaza okumulondabula balabidde awo ng'azze kusabira Nyanzi Kalulu. Kati olwamaze n'agamba naye munyambe mumpeere Nyanzi Majidu akalulu. Abatuuze abamu ne bagamba affe honorable twakuwa okutulagira era ffe ekyokutulagira tukikooye wabula nga gwe ffe tukwagala. Mukyamba ebiwaanisa omukono nambuuza yabasuubiza okwebaza era bamala olunaku lulamba nga bamulinda enjala ne baluma kyokka nti abo wadde ekyokulya nga we bavudde ensasage. Nagambye na maama naye ddala mutuufu otulimbe n'erwalero otuwa akagaati ate otulimbe nti emyezi 2 mu maaso nze kinayogedde naye abamubumye babadde bantu babadde no mu mugabo nze saavumye ku mubaka. Ategeeza nti omusikale wa Nantaba yamuyise namukuba empi biri mu matunda gayiika omusaayi. Muwawaala nga bwolaba ekintu ekirimu ng'omuzindaalo. Abatuuze okubadde namyuka ssentebe Godfrey Sirwanga banywinde ebyabaddewo. Era natambudde ne ngenda wali omusirikale ne mubuuza ku nze Sseruganda ate omuntu akabadde kyona. Omusirikale yanzuzemu n'angamba nti gamba omusajja oyo alekera okuvuma abantu. Nagenza okukyusa amaaso bwe nti okutunulayo ng'afukamidde wansi awanise waggulu emikono bw'ati. Mbwaya munene atabakulu ku simu bw'ati bw'ayanukudde. Mukama wange. Njogera naani? Honorable nkulamusizza nnyabo. Njogera naani? Nze w'okulira owabukedde Honorable nina ensonga emu gye nkubuuzaako. Gwe sitaani okubiraani? Ye Harriet Nakwedde NUP akalulu akanoonyeza ku bigiri ng'agamba nti agadde okwongera okutegeera ebiruma bannakayunga. Okweyongera okukakasiza ddala embeera abantu baffe gye bakoleramu tugenda okugenda ku disitulikiti atwongerako bongeza information naye ng'ebisinga obungi ebigenda mu maaso tubitegeera embeera y'enguudo zaffe embeera y'ebyobulimi wetwogerera wano ennyaanya za kidibo bokisi kati abantu bazireeka nayo nezitondayo kubanga ne kosti y'okuzinoga kati esinga ssente zosobola okugamba ojja mu bokisi. Abantu batuse kulina abakadde abavubuka bamusuubiza okumulonda. Abudu Muwonge nesawula okulya ebyokusakidde eggulu eno Bawukedde TV.